Omukulu Lugolobi Daniel gwe tumanyi obulungi nga owa National Unity Platform. Tusaba ekibuuzo kino okiddemu eri bannayuganda bonna saako ne bannamukono municipality. Mitendera kimwe nga ba National Unity Platform gye muyitamu okufuna kaadi kubanga tujjukira bulungi nnyo nti ne ku mulundi guli wali weeteeseteese ne kaadi n'ekuyita mu ngalo. Era weeteeseteese otya okulaba nga ebyaliwo ku mulundi guli tebiddamu kubeerawo gy'oli mukama wange. Sawa mukama wange, kaadi ya NUP okubeera meya wa Mukono municipality teyampita mu myaganya gyangalo, nagifuna naye nga bw'omanya ebizibu by'obukumpanya yakumpanyizibwa nti mu kiseera kino ekibiina era kimanyize meya w'e Mukono nze alina kaadi ya NUP. Bw'ogenda mu likodi z'ekibiina naye ekyensonyi nti ate yeesimbawo ku kaadi ya NUP yali mulala. Kale egyo emivuyo tegyakolebwa NUP, gyakolebwa bakulembeze b'e Mukono. Tusanyusa okubalaba mwenna abatugoberera ku Adrock Media TV. Nga bwe twabagambye tukyagendera mu maaso ne programu yaffe eno. Bw'obiraba bwe mbiraba, olunaku olwaleero tulina ekiri special. Tuliyambale ngule olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule tulizimba Uganda empya. People power, our power, people power. Kunga Lugolobi kunga Mukono municipality kunga Kyagulanyi kunga Ekyukakyuka kunga Lugolobi Dani kunga Uganda kunga. Nsonga ki ebawaliriza okulaba nga mwenga aba NUP musikambula Nambozi mu parliament? Nsonga ki? So neyanziza omukisa guno anjagala okubuuza ku batulaba n'abatuwuliriza. Erinnya nze Kansala Mubiru Godfrey aka Vanilla nga nkiikirira ebbendobendo lya Ntinda ekyalo Muvunwa ku lukiiko olukulu lwa Goma Division. So nno ng'ate nze chairman wa NUP era ku kyalo kya Ntinda omulonde yakalondebwa, ate era nga nze omutongole wa Ssaabasajja Kabaka ku kyalo ekyo kyennyini. Weereza bonna tubuweereza mu ngeri Mukama bw'aba tusobozesezza okuweereza. Naye kenzire ku kibuuzo ky'ombuuziza lwaki tuleese omubaka Daniel Lugolobi okwesimbawo. Ekyamazima ke nkutangaze muganda wange nti ekifo bagenda byabakama agenda kulangirira ekifo ekyo kigenda kuba ebifo byonna bigenda kuba bikalu okutuuka ne mu mwezi gw'omwenda bigenda kuba bikalu nga twetaaga ababaka abalala. Ate ffe tukkiririza nnyo mu nkyukakyuka ne democracy. Ne pulezidenti waffe Kyagulanyi omwagalwa ennyo yatugamba nti tugende twesimbe bwe bisobozi bwonna bwe tuba tulina okulaba nga tuffeffeta okumanya okuwajjayo obuwanguzi n'okuba nga tujjayo abo abalowooza nti NUP nga te si NUP nga balimbalimba abantu ng'ate tebakoledde na kibiina. So ate ne tukkiriza nti omubaka Betty Namboze bakireke asavinze emyaka 20 kuba yajja atugamba we yatusaba akalonti agenda mutuwe agenda kuvuganya agenda kujjayo Museveni mu Ntebe mu buyinza n'ekyamazima Museveni amulemedde mu buyinza ate naye ayagenda okujjayo eyali alemedde mu buyinza ate naye yekoze eki yeetagane naye mujjayo kuba mukuonako nti owaayo obudde bukoze eki bugenze. Kunga Lugolobi kunga Mukono municipality kunga Kyagulanyi kunga Ekyukakyuka kunga Lugolobi Dani kunga. Mubiru Godfrey, ekibuuzo kyange ekyokubiri nga gwe omukulembeze wa NUP, enteekateeka ki gye musibiridde bannamukono municipality nga okusinziira ku mubaka mwe bwagala okutuleetera omupya Mr. Lugolobi Daniel. Nteekateeka ki?
neyanziza ekibuuzo kyombuuziza nti nteekateeka ki ffe ba NUP nga NUP Doni Lugolo tumuleese bwe tumuleeta kitegeeza mwe bannamukono nammwe mutwegatteko okulaba nga bitulaba nammwe bye mubanga bye mubiraba ensonga lwaki tuleese Dani Lugolo mukkirize mutwegatteko amaanyi gammwe mugawagatte ku Lugoloobi awangula obubaka bwa Parliament. Kunga Lugoloobi kunga kunga Mukono municipality kunga Kyagulanyi kunga ekyukakyuka kunga. Tuvuddeyo okuwagira mukulembeze munnaffe Dani Lugoloobi akoleredde bannabyabufuzi aba Mukono municipality ebbanga emyaka 2 naye nga kwekiseera naye avuddeyo ajje asabe entebe ya mubaka wa Parliament Mukono municipality ate nga kyekiseera tulaba nga abakulembeze nti waviriddeyo ke kaseera akatuufu ajje kubanga alina baagaseeko buli munnabyabufuzi we Mukono amuyinako ettaffaali kati naye tubayita twegatteko mu lutabaalo luno lw'okununula eggwanga lino n'okununula Mukono municipality nga mukulembere nga Dani Lugoloobi akutte kaadi ya NUP ku Mukono municipality. Nze nsuubira nti bw'aba agikutte era nga bwe tugenda ogifuna agenda kuleeta enkyukakyuka mu Mukono etabaddeewo kubanga emyaka 2 ekyamazima tubadde n'obuweereza obaddewo Mukono municipality naye nga tebuweereza bannayuganda kozezera Mukono municipality kubanga twakunjawo n'omukutu mubegamba nti Mukono deserves better nga ffe tukikulembedde okulaba nga Mukono tulaba Mukono waali si walina okubeera okusinziira nti ebirungi bituli kumpi ne Kampala kuba ne sente kitafuta kiri wano kumpi ne Kampala mailo 12 naye nga ffe tusembayo ate okufuna kulakinga services oba service delivery. So tulaba nti Mukono municipality yeetaaga omukulembeze omupya ID empya musaayi muto asobola okubanga asobola okudduka n'abantu abasobola okubanga badde by'okugesendeza za gavumenti ez'eggwanga lino kubanga abakulembeze betubadde nabo ekyamazima baweereza naye tebakyasobola kulwana ntalo kulwana n'abasajja bali abasajja abakyalina omusaayi muto kati ekiseera tuleete musaayi muto asobole okubafuutula okulaba nga abasuuze ebya Mukono wakeeki ya Mukono agireete Mukono tulakinga ebitaala ku nguudo obutale amalwaliro mene bingi bitwagala kubanga tubadde tubifuna nga tubifuna naye nga tebituuka waliwo we batuweerezaako n'enkumbi nga gavumenti tuweereza enkumbi Mukono nezakoma nammanvi tezaatuuka. So ebintu byonna tubimanyi batuweereza kasooli embeera yamanyi eyaliwo emabega naye teyatuuka. So twalina abakulembeze betwagala okuwummuza tukkirize nti babadde baweerezaako n'ebingi bye tukakasa nti bibalemye kyekiseera tusitukiremu ng'abakulembeze bannaffe tubeeremu abakansala bonna tubakubiriza ba Mukono municipality basentebe b'ebyalo n'obukiiko buno bwalondeddwa obupya bw'omubulayizawo tuba twalonze obukiiko bwa NUP okuva ku byalo nze ssentebe wa NUP mu kyalo kya Ntimba. So tusuubira akakiiko ako konna kenkulembera n'ekyamaani tugenda kubeera mabega wa Dani Lugoloobi tumuwagire paka nga tuuse ku mbeka wa Parliament. Nze Mubiru Godfrey aka Vanilla. Naye ebisanja ebyo byonna byabadde nga nze sirabawo kyabikoledde gugino oba kati bw'ogenda mu butale okkirira mu katale kaffe kano akemmangako mu kikko kasasiro ali omwo buli kimu kiri omwo ebyobulamu nze sirina kyendabye kyakoze ku byabulamu ebbanga lyemmaze mu Mukono sirina kyendabye nti nooba omubaka ataddewo enkyukakyuka mu byobulamu. Kunga Lugoloobi kunga Mukono municipality kunga Kyagulanyi kunga ekyukakyuka kunga. Tusanyusa okubalaba mwenna abatugobera ku Adrock Media TV mujje baliko kimukola ky'amaanyi olunaku lwaleero tulina ekiri special. Ebyobufuzi bitambula mu ggwanga abantu bali mu kweteekateeka olunaku lwali tukyazizza omukulu Lugoloobi Daniel yeeteeseteese obulungi ennyo nga bw'agenda okutubuulira mu pulogulaamu yaffe eno bw'obiraba bwe mbiraba. Lugoloobi Daniel ssebo tusaba okukubuuzaamu ebibuuzo bigenda kubeera bitono obitunnyonnyole. Nsonga ki ekuwalirizza
okulaba nga ojja okwesimbawo mu kifo kya MP wa Mukono municipality ng'ate tukimanyi bulungi nnyo nti ekifo ekyo mmwe ng'aba NUP mulinamu omubaka already akirimu ayitibwa Betty Bakireke Nambooze. Bassebo abatuuliza ku TV yaffe eno, nsanyuse okuba nti muli ku mukutu guno. Amanya mugawulidde Lugolobi Daniel. Nze ndi mutuuze w'Esseeta Mukono mu municipal ya Mukono era mwenzaalibwa kya MP Member of Parliament Mukono municipality 2026 paka 2031. Mukimanyi bulungi guno omwaka gwa bya kulonda era Electoral Commission yalangirira ebifo byonna mu ggwanga buli ayandyetaaze okwesimbawo ku buli kifo kyonna kye weeyagaliza ddembe lyo nga Munnayuganda kasita oba osussa emyaka 18. Ate era mukimanyi bulungi Ssaabasajja yakuba omulanga eri Abaganda ne Bannayuganda okwenyigira mu byobufuzi okulondawo okusobola okuweereza abantu, okulaba nga abantu baffe tubakulembera bulungi ate nga tubajja mu bwavu. Era ne His Excellency Kyagulanyi President naye n'atusaba Bannayuganda okuyimirira mu buli kifo obutakuwa mwaganya bantu abataagala nkyukakyuka okuyinaayina. Nabwe kityo ensonga ezo essatu waggulu zanzijeeyo neeyagaliza ekifo. Tulina abavubuka bayitirivu nnyo, tebalina mirimu, abasomye n'abatasomye, naye tewali nteekateeka yonna ekoleddwa okulaba nti bafuna emirimu. Abantu bava ebbali wadde ffe tulina amakolero agasinga ne bafuna emirimu makolero gaffe, naye ng'abaana baffe beebuuze ekkolero eryo lyagguddewo, abakozi lyabajjeewa. Ogwo nno si mulimu gwa member wa Parliament, naye tujja buyita obuvunaanyizibwa bw'ayinza okukola member wa Parliament nga Lugoloobi, okulaba nti tugenda kuteekawo office ng'abavubuka bennyini be bagyeddukanyiza okunoonya emirimu ku lwa bannaabwe bafune kye bakola. Kuba wano e Kampala teri kyokola nga tofulumiza ssente. Naye bambi bangi bamala otuwagira, batwagala nnyo, baagala President Kyagulanyi, baagala NUP, ne President Kyagulanyi tajja kuva eri wadde agenda mu gavumenti. Ebyaffe ajja kwongerezaako bwongereza, naye nga naffe tulina kye tukolawo nga Bannamukono. Ajja kukwatanga mu bajeti y'eggwanga, ate yo ekkatala lyalina lya ggwanga lyonna. Naye nga nze MP omubaka wa Bannamukono abavubuka, era nja kubayitamu nteekewo ofiisi yaabwe n'ensako mwe banaddukanyiza emirimu gya ofiisi eyo basobole okulaba nti bavubuka bannaabwe bafuna emirimu ne basobola okulabirira famire zaabwe okutwaliza owamu. Tweyanzizza. Mitendera ki? Ekibiina kya NUP kiyita okusaba kwabo bonna abeeyagaliza ebifo eby'enjawulo. Bwe kimala okubayita buli omu n'ateekayo okusaba kwe, kiteekateeka pulogulaamu n'ennaku ddi buli omu lw'anaalabikako gye kiri. Ffe nga bammemba ba Parliament obuvunaanyizibwa buli ku kitebe gye tuyitibwa ne tusoyebwa akajjogijogi w'ebibuuzo okulabira ddala oba tulina omutima gw'ekibiina. Naye ekyo kikola katono nnyo, amaanyi ebisinga bibeera eno mu mmwe abalonzi bye mulina okugamba nti Lugolobi Daniel gwe twagala, era n'ekibiina kino ekya NUP kiwuliriza. Abamu bakyogerako amafuukuule nti kirimu enguzi, kaadi yakugulirira, naye President Kyagulanyi azze akyogera lumu nti mugende mu bantu. Olukiiko olusembyeyo lwa mobilization wano mu Uganda yagamba kamube babaka, kamubaani, tomukubiranga ssimu kasita abantu baba bakuganya. Ekyo nakiwulira
ate yakyogera mu Luganda lwentegeera ennyo era lwemmanyi. Olwo lwantambuza bigere kannaginagi ne njolekera abantu mbategeeza ensonga eno. Era buno omukono buli munja kutuukako. Bwe naaba sikutuuseeko eddoboozi lino ligenda kutuukako. Okimanye, mpe ekitiibwa amaanyi go. Mpe ekitiibwa obuvunaanyizibwa bwo. Nabwe kityo ekibiina kyaffe njozaayoza bonna abalondeddwa ku bifo eby'enjawulo naddala pulezidenti okuba nga yalayidde okulembera ekibiina kyaffe ekisanja ekirala. Nkimanyi nti amangu ddala nga bakajjadde mu ntebe bagenda kuyisa amateeka engeri okulonda mu kamyufu bwe kugenda okubeera mu nnaku ezitali zeewala. Ago tugalindiridde, teri wa Nuupu mu kiseera kino agamanyi. Naye akakiiko akakola ku by'okulondako katwala mu maaso pulogulaamu zaako. Ffenna kaatugamba buli awulira nti ayagala era yeeyagaliza, teekayo okusaba kwe, era tukikoze. Ekyo bwe tikinaggwa tulindirire lwe banaatuyita, ate nakyo tulikirindiridde, naye ng'omulimu ogwo tugulinze. Nkimanyi bannamukono bakkiriza nti obuweereza bw'omubaka abaddeko bumala, kyekiseera lugulubyajje. Bakkiriza nti azina obulungi ava mu ddiiro. Bakkiriza nti enkyukakyuka nnungi mu mbeera zonna. Bakkiriza nti tebaagala munnayuganda mulala yenna alwale bulwadde bwa Museveni busita ntebe. Nti ate kubanga ate n'otuuka n'okukyusa emyaka, buli lw'okyusa emyaka ogende mu bukulembeze osigale mu bukulembeze, kitegeeza naawe toli mumativu mu by'okulembera. Nsuubira omubaka wange omulungi ebisanja ebina byakulembedde mu mativu ne bannamukono nti abaweereza. Pozi sisuubira nti akyalimu okunuuka okulembera. Nkimanyi nti ebisanja bina byaweereza naye mu mativu nti aweereza bannamukono, era ne bannamukono ndowooza basiimye obuweereza bwe. Kyekiseera ate aleka omusaayi omulala, kubanga ebyobukulembeze buli lwolwawo otta emigigi mingi, otta emigigi mingi egiba gyetaaga obukulembeze obwo, ng'ate balina okujja mu bukulembeze ate n'obawerekerako. Omukulembeze omulungi tokulembera paka ku kisenge, ozaala abakulembeze n'okulaakulanya abakulembeze n'obeezaawo abakulembeze ate n'obawerekerako mu bukulembeze. So tolinda kukusindiikiriza otera ove mu bukulembeze, okkiriza nti mpeerezzaako n'omulala ajje. Ekyo kiraba bannandala Mafaabi bakikoze, bawinikiza bakikoze, bakuteesa bakikola, ate munnaaye nga bakyali b'amaanyi mu bitundu byabwe n'abantu baabwe babaagala. Ne bagamba nti tubaweereza namwe mutandikiraawo. Naye eriyo boolaba mu Uganda ebifaananyi ebitambula, abantu ne bagamba naye kati ono akyayagala ki? Talinayo kaseera kawa ku baana be n'abazzukulu, era naawe olowooza alulumirirwa nnyo okusinga abaana be. N'olwekyo nsuubira ngenda kuwaayo akaseera ne bannange tukyalire omubaka tumusabe akkirize. Sinamulaba nti oba agenda kwesimbawo, sikimanyi, sijja muwaayiriza. Yaggyeyo empapula oba yaziggyeyo simanyi, sinamulaba nga azizzaayo, naye kijja kuba kya nsonyi okunatambula n'oniigiina n'oyimirira ne mu bantu n'ogamba nti munnyongere ekisaanyi. Kyamazima naluli kyali tekisaanidde, naye yatugamba tumwongere ekisanja afune obujjanjabi. Era omulundi guno obujjanjabi abufunye, ebiseera ebisinga abadde mu obuvune bamusibira mu ggwa bwe bamuteekako, naye kati yawona. Kale we tugenda otandikirawo waakomye. Tweyanziza
tweyanzeege okukyazaako ku Hard Rock Media TV mpozi ng'olina akatalekeka. Kuba omulanga eri bannamukono mukkirize okujja kwange ngenda kubaweereza nga bwe mbadde mbaweereza. Omukono nno wano nina obuvunaanyizibwa bungi mu bitongole bingi mu bantu bangi obunkakatako n'obutankakatako nabwe kityo ate bammanyi luli neesimbawo wa mmeeya teri kyalo ky'essaatuukako era teri we batamumanyi nange abantu bamanyi n'enkola zange bazimanyi kyenaasobola bakimanyi nekyesiisobole byakimanyi ate ne bannabyabufuzi nabo bammanyi kaba omubaka naye amanyi obusobozi bwange kyenaasobola nekyesiisobole. So bannamukono tujjeeyo mutwanirize nga enkola yammwe bwebadde tugenda kukola ebyo ebiremye abalala okukola. Tugenda kukola abalala bye batakoze si bye byalemye naye abalala bye batakoze kubanga si byatteeka kubikola naye bye batakoze bye tugenda okukola. Okay. Tweyanzeege musigale ku Hard Rock Media TV mukama abankuumire.